sinkanye jjajjange Buyondo Christopher guli ewa munno tegugobango manyi nti muludde okumukubako eby'omulubaale eyo era aye wuuyo baana baliwo abalasange mugundiire kirundi atumbire benne embabire tubalire n'ababire kalowazi balire n'olugembya lukalire enkalira zireetwe ebikaliriro bikalire amakalikali gagagwe oluganda lubulirwe oluganda lusomebwe aga amakalikali gaagano gaagabuddwa dda tuli wano twewaamu bulamu bwa kiseera buno bannange jjajja abalasange bakusubwa ate bamanyi emirimu gyakukwata balasenge tubagala nnyo naye obuvunaanyizibwa bwatutwamba mazima emirimu atogatteko obuweereza bwaffe obw'ennono mazima ekyamazima butulobera okuyitako obuuyo obwo naye wakiriko ebaayo olukya ne tukubaganako ebirozo ekituufu nnyo era kati nange nyinza okugamba nti ndalyanga nakibira ezudde omulyo kituufu nnyo tweyanziza gye tweyanzeege tusaba okutuwaayoko ku bubaka ku kitabo ekikuli mu 5 likwata mpaawo bassewo ne banya mujagala okubategeeza nti jjajja ekitabo kino ekyakafuluma ekimanyiddwa nga enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba akiguze kino wano kimuli mu 5 likwata mpaawo kyemulabaako te era y'omu ku baakivujjirira nno okulaba ng'omulimu guno gukolebwa guggwa kale suubira nti obubaka bwe buno bujja kubakola bulungi okuwulizaako ku lw'olulimi ya newankubadde ng'ensi yaffe enyigiriziddwa nnyo mu nteekateeka y'ebyobuwangwa naye bwe tusanga abantu nga Munnabusiro muzzukulu wange ono abafuba ennyo okulaba nti batabakkanira olulimi beetaaga ne bawagirwa ebintu bingi nnyo ebikwekeddwa mu buwandiike ate bannaffe abazungu bye baatusingako nti bo n'ekibuze bakissa mu buwandiike twettanire nnyo okugula ebitabo bino era mbadde nina ebbanja nga siina katabo kano fumbekero ly'ebisoko bya Ssengule siina katabo kano olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi ate nga n'akatabo akasinga okunnyumira kewandeetera akabatte kabaka ab'omulembe omuwawa awo nno mbeesunze nnyo kale tuwagire bannaffe bano omulimu bakola munene okuwandiika si kyangu naddala mu lukalu lw'abatugavu wano omuli abantu abatanafuna mpisa eyo yakuwandiika ate tulina n'abantu abatumalamu amaanyi nga bagamba buwandiika ani agenda okusoma byebimu ku byensinkana mbadde sinakubuulira abo bakolenga nti ambawe mbeesonyiwe abasomi we bali kino kijja kgenda kikula mpolampola ekitabo kino kyowandiisa olwaleero kiyinza okuwangana n'emyaka 10 nga publication yakyo weeri obanga olufuna lwakyo weeruli okuvaamu maanyi ebiseera ebisinga batandika mpola ate abantu bangi babuukira etokota era yongera okutuwandiikira tukyagala ebirala bingi kuba obwongo okyali muvubuka mbula kalevu kituufu nnyo era obwongo bukyasaza kimu kituufu ddala eno ffe nga bajjajja mmwe twenyumiriza nnyo mu kulaba ebintu bino nga bazzukulu baffe babikola era kyemmanyi nti lwomwa luliba olwo alikulanga mu basajja abeddira endiga nti nina omuzira eyafubira Obuganda kubanga ffe ate abakutegeera nga tannabakulabana bulungi tukwenyumirizaamu n'okukira ate ekirooto ekyange kutusinkanako ku Ssaabasajja ekirooto kyange oli Essaabataka omutendera gwentuddeko mu bukulembeze bw'ensi eno gwakusatu weewaawo jjajja ova ku Ssaabataka odda ku mukulu wa Kasolya ova ku mukulu wa Kasolya odda ku Siga kale wemanga ndi kusiga tulaba nti osenvudde nnyo emitendera ebulayo ebiri gyokka nsenvulidde ddala bannange mutuufu n'atungira ku luwuzi ezitali ntunga eziwuubira luliba olwo kyolina okukola toggwa mu maanyi kiribedda mese ya mutale ddala kale nno munnaaye ne sosoli bw'atafa akola ki atuuka ku lyengedde kale nno gwe kwata mpolampola tujja kutuuka gye twagala abalasange mwenna mbaagaliza obulamu obulungi mbaagaliza okusigala nga omutala gwaffe tugutwala nga gw'amaanyi guvuddemu ebibala bingi ebintu bino byonna bulasangeye ate manyi nti n'ensiitaano bwenaagenda nga eyongerwamu amaanyi effumbekero lino lyonna lyonna lijja kufuna okutumbulwa ensiitaano eyo nno jjajja buli mwaka agiwagira buli mwaka mwe mulinza okumulaba nga asirisa abuze temumuwira ku mukutu naye ate ensiitaano buli mwaka mumulabye ajja n'awagira kale nabalasangeyo tulina abawunda ab'emigeya ab'olusalasangeeye bannaaye omwanjalaziwa tumiddeko nnyo omulangira SK Ndawulango tumiddeko nnyo Hale Swabi akyaliyo Hale Swabi gy'alinnya ali awo bayitawo
kyawaggoonya kyetume kyawaggoonya ekigagende kyazanga omundabira nnyo Kajaya Stevens balungi nsiiti era adava kunkubira ku lukomo nangamba nti ekitabo ekyo akyagala obikulaawo omu ku bavujjiriza abakirimu waliwo neyayagala okutwala sengange n'atasobola mboga egudde mboga egumbye mukulu mulwana Beka Samuel Beka basajja subi waliwo Saabalasa ngeye wa 2023 oyo nno oyinza okuba tomumanyi katono kewaza Sega abasajja mivule katono kewaza namuwulira kunamuwagira n'omuwagira lwawo yajjiranga obuvunanyizibwa butandise bwali butandise ekyamazima twagala kukola twagala nnyo okubeeyo naye ate obuvunanyizibwa bw'ensi eno naddala ensi ey'obupakasi kituufu n'ebifundikwa byaffe mwe tutudde era ddala tebituganya naye ebibaganya tuli bumu yani gwe situmidde ananyiigira abalasange gwe situmidde ananyiigira waliwo mukulu Kibalama Godi basajja subi kirivu ntende gyali ate nayogedde ku mukulu basajja subi era y'omu ku bavujjirizi wuuya olika kumulaba obikulo basajja subi mwali basajja subi muzzukulu w'abamweya noono sikulopye nno nti mulopye nti muzzukulu w'abamweya abasajja abazira mbalaba wano mulangira omuvujjirizi omulangira Kimbugwe James waliwo ne muzzukulu wa Mugema Segawa Mulasange ye mupya nnyo Saabalasa Kajaya Stevens balungi nsiiti Munnamawokota omuwandiisi w'ekika ky'engabi w'engabi oyo ye Muyomba omuvujjirizi waliwo no Saava Serunjogi ono muganda we muliyonka muzzukulu wa Kabazi kamubuuke enno munnaye ate munteekateeka wali nnyo Yondo Christopher guli ewa munno enjawulo gye natuukako kati sikyali muzzukulu wa Kabazi ye ate wamma kati nze ndi mutabani we kuba ndi wasiga ekitegeeza ab'amasiga tetubayita bazzukulu ba kasitoyatula ekitiibwa kye abamutabani w'omutaka jjajja era njagala nsaba oyongere obategezeeko obukulu obwo bw'otuddemu kubanga bangi eyo tebabumanyi ate nga kikulu okubutegeera obukulu bw'obwekifundikwa ekyomukisa nali sinnafuna nvi n'enfuuka jjajja kituufu naye nga mu kika kya Kasimba ndi wasiga namula essiga yali amafuta 2 obutaka bwange buli Nkalagi mu Gomba era ng'essiga yange eri mu kaaga 18 agakola ekika kya Kasimba mpozi n'omutuba omulangira oguvaamu Bakabazi kale mubuufu obwo mba mutaka w'essiga yensonga lwaki ngambye nti nze sikyayitibwa muzzukulu wa Kabazi mba mutabani w'omutaka n'olwekyo mba mutabani okuggyako nga ngaye nti bwe neeyogeranga Buyondo Christopher olwo mba muzzukulu naye bwe ngamba nti nze mafuta abiri ekitegeeza bw'obanga oli wa beene wa Ssaabasajja baffe olusubi olusajja n'andasibwa mu gecuucu oba weeyanjula jjajja gwe oba oteekako nti ndi muzzukulu wa Kabazi bwe mba ndi mukulanya nsobola okukitwala nga neeyanjudde nti nze Buyondo Christopher naye bwe ŋŋamba Ssaabasajja nti nze mafuta abiri muga nti ssebo ndi mutabani wa Kabazi abakitegeera kale bannange ebyokuyiga tebikoma ndowooza akantu ako nako mukayize mukawandiisa abalasangeye owessiga aba mutabani w'omutaka n'olwekyo woofiisi ezo bwe zoogera ate owessiga togamba nti musiga lyange ndi muzzukulu wa Kabazi wabula musiga oba mutabani wa Kabazi kale nno bwebityo bwe bitambula byangeri nga siiti byo byangeri nnyo nga siiti ekyamazima ate omukyala Nalungo Olivia ye omwerabidde Nalunga kyali yakomawo era ku Lulasange eyo kwali simuuliza bannaye nkole ntya nfunenga buteeki gwali nnyo meseji nzirabenga budde bwakiro ekisinga okumutaataaganya yayingira nnyo mu kakuyege ono w'ebyobufuzi emirimu egyo gimutwala yali mubaka waffe nzijukira bulungi nnyo naye kati engeri gye yaddayo Riyadi eyo asinzira eyo n'akuyega era munannawupa nnyo bannange yamperezeko ka DM tunyumyemu TikTok tavaako akozesa Nelly O anja munoonyaako awo ku TikTok ojja kumufuna mwagala nnyo kubanga mbalasange bali kituufu y'omu ku balasange y'abagundiivu ennyo maaso malungi wayabulira wa bannaye maaso malungi ye yatubulirako ddala nagezaako nga bwe nsobola okumunoonyaako n'embulwa
Kembabazi obokyamukira oyo ye baŋŋamba bajja kumuntuusaako omwana avantalaki kale bannanga basangeye jjajja wuuyo mumuwulidde ate mubatuusizzaako olunaku olwaleero katubasiibule emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya weewaawo tujja kuddiŋŋana jjajja ndi mufuna olunaku ne mubakyalizaako ko leero muguddeko bugwi ekyamazima leero muguddeko bugwi njagala okubategeeza jjajja neetonda nkuguddeko bugwi so nga omuzzukulu alina okulaga naye nga obubaka mubutwale nga bwa nsonga mbasaba muwulirize musengejje muwandiike ebyokuyiga bibadde bingi nnyo nnyo wadde muguddeko bugwi ate jjajja gwako ebiga kuwulirwa omusinkano obaako ebiga ku kyotwala Ssaabasajja Kabaka awangaale.